Miki abaletanya bawangulira Sefuko kubanga byonna byakoze nno nabikoze ki abikoze bata professional boxing yandibadde draw okitegera ate Miki tayinza kusinga ne point ezisinga zabawadde Miki owulira ate zandibadde zigenda wa Sefuko kubanga Sefuko yabikola Kono kibakubye Sefuko wali n'engamba kivudde wa kino obala kimu ne tubaze bya Sefuko anjogera no simu training ekiriwo Miki wabawa amaanyi ndi mukazi y'omusajja bamumpeemu bamukuwe Sefuko mwamulabye at first otegera eno shobadde Miki yagitegese tosobola kuwangula yategese ekyo kikubiriza Sefuko tebannamukako yangidde Miki mu ringi Sefuko yakubye anti bali yabaguze Miki yabadde nannyini show eno show teriko promoter bamutegesi yenna Miki ye yategese gondabyeko nga njogera ku buzindalo bwa wano kubanga beba nannyini show nze bamanyi mbadde mbasaba next time bazawo Sefuko oba Miki bamumpeemu bampe Miki oba muwabuzi wa president kyonna kyekiri aba akuba ebyaddala ng'oli azannya nange naze mpagira Miki naye natuse nendaba nga Miki bamukuba nga ali malala ali awo aseka busesi nga Sefuko ali mu byaddala nange nenkyuka kubiza malala alina maaki abantu abasinga bagamba akubye nnyo Sefuko ebikonde bingi Sefuko amukubye Sefuko bamubbye Sefuko bamubbye tumanyi kubya ebikonde tumanyi Sefuko abadde akuba bikonde biki ebyo byatwala bw'ati mawokota tumanyi naye era bikonde byennyini mwagala kunoonya Sefuko kumubuddaabudda kumukulisa bikonde iye kino tumwagala nnyo bambi gye tuliita gwamu maanyi nze mbadde nteesa nga bafudde mu bino bye tubaddemu kuba wano simatidde nze njagala babaweemu wabweru eyo beekubeemu ebyaddala ebya street beekubeemu awo we tujja okakasa abatuuka mu bya street bagenda kwejja mu maaso be bamanyi awo buli omu amanye waagwa muvuddewo okujja wano ku kyo tuvuddeyo tubeera munyonyo ovudde ku ebyo ekisinda okunyumira ku lunaku lwaleero just era batiktoka batufuga si kyamaanyi obadde musaba buli mwaka beekwatengamu bafaita bakyuke nze nteesa ezo entalo z'oku tiktok babawengamu buli mwaka tuve mu bigambo tudde mu byaddala ndi musanyufu boy ulikayo mu ringi tondabye nkulabye tondabye masero gye mubadde muzanya sigitegedde omulenzi oyo tali okke labika yazza anywedde mwana ekibadde tekingattako senga musse agambye mbu yakukubye nefote gimumulina mbonera kikubiza malala wedde ozanya wooseka anti tasobola ntuse nga nnyumirwa naye nga mulabye bambi atuuse nga atagala kali nga sisobola mulumba nga ate bagenda kunteekako nkya gwa butemu ate nga twabadde tuze ku entertaining abantu kyembadde nkola agamba wazo osetinze ba refu buli kimu kisetinze ng'okimanyi wini yo kyova obodde obuseka mu kamera naye ffenna tukimanyi twabadde ne promota naye akimanyi lwakuba nze yali middleman w'omulimu nze yayogera naye buli kimu abadde akimanyi kati ate baofisha ababadde batudde awo tebabaleetako nonsense kyovola ababadde bagenda kumpa ekirabo ne baleeta akavuyo oba omukulu ye baabu ye n'agenda lwaki mutusale nimutandika okweyoola ebigo mu ringi nga temulwana abadde ayagala kunjoola naye ate ne mukwata mwene ya lesolingi kuba byonna nabikola naye ndabye enkuba ebikonde omukubidde akama n'omugamba toswaza linnya lyange ndi serebu bagenda kuzijjako bulutiki nsonyiwa mukumukwata awo wadde omukuba kaama omwana oyo munafu tasobola nenga omukubye kaama n'omugamba wayi bulutiki yange sagala egenderawo bwetyo tolabazeeyo n'emmotoka yange ewaka agenze naye ate kali musonyiye Sefuko okusonyiye naye nga mukubye naye nga ekisinza okunnuma tasobola ondabye mbadde nsobola omwebasa ezo enkuba ebikonde osinza omukuba wogamba nti mukubye wano agenda kunyigalo n'amazzi gookya no mbadde sobola mukuba nnyo mutwe okujjako obwedde ava mu buntu n'alumbisa obusungu ne mukubamuko mu bulaga kakkane
bwedda mukuba mukongeezo mukuba kyovula bwedda mukuba mukola bwenti mugatopa ku kanyo ogenda kuggwamu gaasi. Saidi, omuzanyi wamuteeseteese otya lunaku lwa leero? Omuzanyi nga bwe nabagamba Sairandi Golola Moses anko tulina musajja anko kochi waffe atendeka Bobi Wine bonna bamukwatamu. So n'ensonga eyo omulwanyi tasobola genda mu nsozi n'agenda mu nsi za njawulo n'obeera n'omalaga mukuba. Mwenna mukirabye Sefuka akanyuze engumi ki? Ne Sefuka agamba ono talina ngumi gy'akanyuze. Andi ate Sefuka mutuuse ne mumulaba ng'agwa. Omusajja wakukubira shadow n'akusonyiwa abakulaze tosobola. One round woba osiko walinze 40 olina siko walinga 36 fa abalwanyi oba omanyi difference points wegikola ki wezigwa mukirabye mwenna omuntu wakusonyiwa n'atakuba knockout aba awangudde. Omuzanyi wo basinze nera bamulangidde amalala mbune mu ringi oboddayo sa amalala kikimukubizza. Andi omulwanyi wange ono waliwo omusajja omulwanyi bamumumanyi akuba abobingamu ati bwazanya okisegeera bwakuba empere ono kyaleseeyo mpere yooli naye be bamu batweyiningira mu jimu emu. Wakati bwogamba Sefuko yonna gy'oli gw'owedde okisegeera waba osaba limaaki ku luno era ogenda kuwooma amazima gonna ogalabye. Omulwanyi wange waali ne wabani ne wabasi Sefuko ajjajje omulwanyi waali asabe era wasabye abadde 10 akuyise akwagala mu ringi. 10 yani MC 10 tomanyi ono mukyala ate yatandise dde okukola ebyekyana ekitagenda afumba emmere omulwanyi we temuwabudde naawe toyonoona bwadde bwa kamera yo yagala gimala mu kkala kati ate bansange nga nwana n'abakazi kati watya n'alwana ng'ali mu nsonga owaaye Sefuko nkusaasidde mwana lwa nsonga olabika wazze teweetegese bulungi naye woba redde kyovula bwedda nnyimirira mwana nga ndaba ngenda mutta waliwo lwe mukubye ebikonde ebyokumukumu wali mu kkoona naŋŋamba ndeka mulo naŋŋamba ndeka mukubye akaama n'omugamba nsonyiwa erinnya saagala kulifiirwa. Sefuko sinnatuuka kusaba kisonyiwo toli mu levo ezo nekirala mbadde nsobola okutta kuba nze nkuba obadde ondaba bwe mubobi nga ne mukuba enkuba ebyaddala nno alina wakubyeko wogamba nti ankubyeko wano. Sefuko tannatuuka kunkuba akola bwati kati jjukira si mulwanyi kyakola bakiyita kuwuuba kati of course ne wooba bokisa ki wabaawe no ne Mawokota tagisobola bambi tasobola kuba kikonde ne kisuula mwana muwere wansi kyekinnumya kyobola ntuuse ne mubuuza olyoke nga saagala mutta ne ŋŋamba ne refu mukebereko saagala bamutwalire mu ambulance tetulinaawo ewa wano mukasonda abadde ayagala kunkuba kigo ne mukwatamu akalipo ne muga cool down ne muga kakana gwe kakana tokola bya kisiru kati tugambe nti omaze omugema byabadde akwogera byonna omaze omugema mu lwingiro lunaku lwali. Sinuma nnyo omanyi n'ekisa ne mbulamu bwa bulijjo n'ekisa kibi mpulidde ekisa nga ndaba omwana oyo nsobola omusuula ne yeebaka omwo ng'omulambo n'abimba ejjovu kumbe enkola nsobi. Sefuko n'ogeza ojja n'osaba limaaki saagala kulimba ngenda mukuba bamutwale ku oxygen. Tugambe nti kino kikono kigenda kubeera ngawo buli mwaka gwo ne Sefuko oba n'abazanyi abalala. Nga tuvudde ku bya Sefuko nze nga Miki ndi muloosi mwana nze njagala nkozese buli kimu nga nkyalina tayimu yange nga abantu bakyandabawo nga abantu bakyasobola okumpa obudde. Nze okuyingira ebikonde simbu nabadde njagala funa nedda okitegeera si kufuna naye ndowooza bano ba bokisa tusobola okubapushinga nabo ne batupushinga kati twakoledde ewa hamu at least yawaddeyo ba bokisa be bapimyawo 5 bagenda traininga paka so kitegeeza mbagaseeko nze alina influence eyo saawo wokka abantu tebagendako matulaba mu comedy tusanyuse ku bantu mwana nze abazungu benneegomba bino bye bakola nategeka ebikonde abaana ne balwana era ekikonde kyengendo otegeka ekiddako buli alina obuzibu ku munne ku TikTok munsindikire ebbaluwa mujje babapime mujje musanyuse abantu. Oba otegekayo omugago omuto ne Frank Abaho ajakata
abawo alina lwana ne bapuma ate abawo talina gaasa adduka omwo mukulumu bagenda mukuba atagenda musobola naawe obiraba tube bantu bakulu puma ayinza olwana ne saidi tolaba bawo mumuleke yesimbewo bamuwe bululu naye byokulwana Sefco ansanyusizza musajja wa mazima promota munsanze njogera naye awo Sefco leero atunze tiketi za milioni 2 mu tawuni aze n'aziwa promota awo nga tannagenda nze natunze tiketi za milioni 6 zimuwadde era nga bwe nayogera tugenda bayita okitegeera yesebo njagala sente ezo tuzitwaleyo nga mulaba si bigambo promota babu yakagenda babadde awo ne munne lwaŋŋamba lwe mbagamba naye nga nze sirinaawo olina omukyalo omu wasefu ogwogenda naye waka because gwa wininze ate wamusuubiza kadushi kagenze ate bukyala bwe leero mbulabyeko mu bulamu bwa bulijjo bwa kisiru bubadde bukumaliramu bwereere obudda buwogana mu kuba bubadde sayidi eno kadushi ke kansanyusa buno obulala nedda obukyalo obulungi ate baba alina abakyala e Kampala naawe ate nona era abaddewo gw'alinawo nga gwe yeerwanyisa tumutwala kumulabba ffe tetwagala mmanya yasaze dda